Anything Media. Kampani etwala abaana ebweru w'eggwanga okukola emirimu eggaddwa lwa bbanja nakubba bantu. Ate Dr. Tiamala aloopye Bizonto ne Ssaabazonto waako era n'agamba nti ekivulu kyabwe kye bategese si kyakubeerayo. Kyaddaaki omulamuzi Catherine Bamugemeire wamu eyali Deputy Attorney General amanyikiddwa nga Mwesige Rukuntana baddiŋŋanye jjukira Sage yaliwo. Ate Pastor Lozas Bugingo agudde mubintu oluvannyuma lw'okumuwa obukadde 5 n'entebe zituulwako mu Kereziya enkomenya. President Yoweri Kaguta Museveni wakufulumya albamu ye y'ennyimba 10. Mumuyina mmeka? Yagamba natema katukarara nakazigara zigara wontambiko yampa akasho nakuwa abagishi bampa oruru nalwo olukoko yambehuli naye nayagala awaani. Dr. T. Amale onono yaliko mu Bizonto nasobola okubeera nga yawukana na bijjukira nti Bizonto bino byakafuna enjawukana ya mirundi 2 bavaako no Dr. T. Amale obamanyikiddwa nga Tobi Kafeero bwatyo ne baviibwako ne Ssaabakaaki wamu ne Jjajja Zonto. Kaakati nno basobodde okubeera nga bategese ekivulu kyabwe kigenda okubeera ali ku Oma Showgrounds erugogo naye Dr. T. Amale avuddeyo n'agamba nti keetonyeka gwake tekijja kubaayo. Kino no kididde nti nno oluvannyuma lw'okubeera nti tebaagala kubanga bamusasula ate nga y'omu kubakulira Bizonto. Wadde agamba nti yavaayo naye ekyamazima n'obuwandiiko weebuli nti alina okufuna ensimbi ye kubanga ye mutandisi ye mutandika era ye mukama waabwe bonna. Kino no kiddiridde obusongo buvudde kubeera nti Ssaabazonto yatadde amaloboozi g'omukulu ono ng'amwegayirira teba wali yakalimu mwanange muganda wange kanfunire naye nfa eno gye nalaga ekyamazima nasuubirayo ensimbi naye ensimbi teziri. Company enono emanyikiddwa nga Kauthra Company Limited enono yasobodde okubeera nga ekwatibwa side zeri mu West bw'atyo nga kyasobodde okubeera nga kitegeereka nti erina abavubuka befeeze ssente empitirivu ng'ebasuubiza okuba nga ate batwala ebweru w'eggwanga Uganda okulaba nga banoonya ekigulira magala eddiba nga bwe tukimanyi nti mu ggwanga lyattu Uganda emirimu mitono okufuna ku nsimbi oyina kugenda bweru w'eggwanga bw'osalawo okukola wano mu Uganda oyina kuteekamu maanyi mangi okuggyako ng'oli mwana wa gundi okuggyako ng'olina connection okuggyako nga bazadde bo bagagga naye nga ffe abaakulanga muzadde agamba nti mwana wange nkusabira oyina kugenda bweru wa ggwanga okulaba ng'onoonya kulya magala eddiba okuggyako nga Mukama Katonda akuwanzeeko eddusu. RCC Mr. Moses Ariho yasobodde okubeera nga bw'atyo alagira bakwate omukulu Ali Sebunya CEO wa Company North Kauthra Company Limited ebanjiwa obukadde bw'ensimbi 44 oba wano mu ggwanga obukadde bw'eggwanga lino Uganda shilingi obukadde 44 bweddu. Sam Muhoozi onono y'omu ku abo abasobola okubeera nga babbi wa ssente zaabwe agamba nti yasobola okubeera nga yeesiga kampani eno oluvannyuma lw'okuwulira ebirango eby'enjawulo ku marediyo nga balaga nti ekyamazima batwala abantu ebweru okulaba nga bakola emirimu gamba nga emirimu gyonna mu nsi ez'enjawulo nga Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Dubai, Poland, Budaki n'ensi endala ezeetoolodde. Yasobola okuba nga alondako Kuwait era bw'ati n'omusaba obukadde 6 n'abunoonya anoonya mulimu naye alina obukadde 6 lwaki tokozesa obwo n'otandika obulamu.
bw'atyo obukadde mukaga yabuwaayo bwenjogera kati tabulabako abantu babulya. Kiyeye Kalores Ariaja myaka 25 ono nabeera Kamwenje oli abeera Isingiro ono abeera Kamwenje ye bamulimba nti muneefe wano tukkiriza n'ekibanja mpola era ne basasulako mpola mpaka obukadde 2.5 omwaggwayo nga naye ayagala agenda Kuwait. Oli yali agenda Kuwait bamusa mukaaga ono yasasula mu mpola yandisasudde nnyingi ate yasasula ntono munane babagattira wamu ne bababba. Ate ye Pastor Aloysius Bugingo asobodde okubeera nga agwa mu bintu oluvannyuma lwa team chairman amanyikiddwa nga Toyota okuva e Watness n'asobola okuba nga amuwa obukadde 5 bweddu bwe buba butandika okuzimba ennyumba Pentagon House eno egenda okubeera Kereziya ya House of Prayer Ministries wali eri ebwayise era bw'atyo yasobodde okubeera nga amuwa n'obutebe 10,000 bweddu n'agamba nti kino tukikoze kubanga Bugingo Aloysius Pastor ayagala nnyo team MK. Okimanyi ndi President Museveni gano gensembayo nago ayina ennyimba mpitirivu okusinziira ku Natasha Museveni bw'atyo yasobodde okubeera nga afuna ennyimba zino ku driver wa President Museveni yasobola okuba nga azikuuma. President Museveni yazirikodinganga olinga bw'akuuma bw'atyo Natasha yazuddeko ennyimba 10 kati olw'ekikumi weno President Museveni lwe yakayimba luno kwezi bwe bate ennyimba ez'enjawulo zigenda okuba nga ate zifulumira mu albamu eno kuliko ennanga y'okutonzya mpora nshokoza ekizinino kya Kanyera omushana gwakagire bwera yabigabiro gankomaawo. President Museveni kyakasiddwa nti yakompozinga olimba lwa kwezi sebo sajja tomutunuulira noga wewe wacha wewe toyinza toka bw'atyo olimba lwa producing wa Washington era bw'atyo embeera nesobola kuba nga edda mu nteeko. Kakati y'omulamuzi Catherine Bamugemeire abajjukira nti omulamuzi ono yasobola okubeera nga bw'atyo agenda mu mbeera yasobola okubeera nga bavaawo butaayi wamu ne yali Deputy Attorney General ebiseera ebyo Mwesigye Rukuntana oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu ono yasobola okubeera nga awakanya akakiiko ak'ebyettaka President Museveni yasobola okuba nga ateekawo akaali kakulemberwa Catherine Bamugemeire era bw'atyo n'asobola okubeera nga avaayo n'amuga if you disrespect me I disrespect you si kubeera ku ddaala ly'oliko n'amugamba oba oyagala kundoppa genda ondoppa President Museveni niyawo abatolopye genda ewa Papa ayinza obutakuyamba ntwale wa Mukama Katonda. Okusinziira ku Mwesigye Rukuntana yasobodde okubeera nga avaayo n'agamba nti ekyamazima ndi musanyufu nasobodde okubeera nga nsinkana Catherine Bamugemeire ow'ekitiibwa era bwe bati nasobola okubeera nga akkiriza ekisonyiwo kyange era nange ne mugamba sitaani yali atwawudde nekatuzzeewo Mukama Katonda tusaba atukumi bano bamaze emyaka 3 nga tebali makambuko. Omukama kunkomere nkwagaliza ekyo kyonjagaliza.